Bolemanye emitene yakwatiddwa olw'okusasanya obutabi oli mu bubaka obuma abakungu nakozesa simu yange naye nze ebyo bye mugamba ebya Naabakuuba nze n'ekigambo kya Naabakuuba nakiwuliddeko ggulo ekya Natasa nakiwuliddeko era oyo ye yasinze n'okubiŋŋamba okubimmatiza emifadde mu bakono ebigambo bikonjera minisita Sakuna Abakungu maka wa pulezidenti Nazibu ategeeza nti Kolato Pista Nalwoga ali Saudi Arabia badde abalezi obubaka buno ne busaasaana. Omwana gwata Nalugo omumanyi? mwana wange Muwala wo ali ludda wa? Aliwa? ali Saudi Arabia. Bintu ebyo kiki obimanyiiko? Mu kitundu kino abatuuze balina omukulu wa WhatsApp kubadde wayisiganyisa ebigambo ebikonyera banene mu gavumenti. Maama eyo gurupu gye bakugamba bulijjo ensonda ssente ng'abantu bagwiddwako nyebi sisoonanga mu 10 era ne gurupu simanyi bali si buzibu bwakubeera na gurupu naye kizibu kyakwonoona linnya lya fasire naye bantu tembyefunayo. Amyuka Radesi Mtyana Polisi Mwanjuzi agenze ku kyalo kino n'akwata Naziwa era namukwasa polisi y'emaanyi. Ssentebe Gumbula y'emaanyi yafeesa Kibule alaze obunyimivu olw'ebikola by'abantu n'abalabula okukikomya. Basiwagira nti ennaku gezaako okwogera kintu ky'otalinaako ky'okimanyiiko. Abantu baffe mwegendereze enkozesa y'amasimu ago ge tulina. Radesi Mwanjuzi alabudde abantu bonna abali ebweru w'eggwanga n'agamba nti singa omuntu azza omusango kiba kyangu okukwatibwa wadde etali Uganda. bali mu kukozesa emitimbagano bubi bakunga abantu okumenya okuzza emisango nga balowooza ebuwarabu tetusobola bafuna. Buli omu ali mu kuvumira omuntu ebuwarabu ng'okozesa emitimbagano egyo nga tugambye kukukima oba nga tugambye nti tukwagala tuba tugenda kufuna tujja kufuna. So mukozesa emitimbagano egyo nga mwegendereza ate mulekere okuvoola ebitiibwa by'abantu mulekere okwonoona amanya g'abantu olw'ebigendererwa byammwe bye tuta. Waliwo munna opposition yayogeranga n'akunkumula ennyenje ng'ayagala nakwesimbawo mu kitundu ekimu mu Uganda kuba MP. Gaayo oli yayinanga amagezi ng'ayogera n'akuŋŋaanya abantu n'avaawo nga buli omu ategedde ensonga gy'abadde annyonnyola kubanga yali musomesa mulungi. Museveni tatya boogezi wabula ate abagezi abawuliziganya kubanga bwe kuba kwogera buli omu asobola okwogera naye Museveni atya abantu abawuliziganya n'abantu. Musajja mukulu nga yeekwata mudde n'agenda wa Museveni. Kyova olaba nkubiriza abantu omuntu yenna nga wakyawa Museveni omuntu wenna ng'agendayo yakuggyako Museveni togezanga n'okwata ekkubo n'osemberera Museveni obeera owedde. Bw'osemberera Museveni obeeranga munnaddiini agenze mu ssabo. Munnaddiini agenze mu ssabo sitaani acaccanca nnyo kubanga abeera avubye big fish aba tavubye mukene ffe aba bulijjo tuli ba mukene. Naye bw'amufuna alwana nnyo okumunywereza awo w'amufunidde era afuuke mudduwe. Either ng'amutega ebizibu eby'enjawulo ng'ate alaba solution kukomawo wano oba okumuwa ebirungi ebingi okumulaga nti wafiirwa dda ng'asobola n'okukuwa amaanyi g'olina okukozesa mu buweereza bw'ate obw'Omukama n'akunywereza awo obeera ofuusa endiga erubeerera. Kati musajja mukulu ono bwe yasisinkana Museveni teyakozesa ddoboozi limukanga okumunyweza kuba ekigendererwa kye tekyali kyakumunyweza kyali kyakumutiisa. N'atuula ku ttebo n'ono n'atuula sayidi eno ne bageesimbagana. Yagamba yasanga ekintu eky'enjawulo mu Museveni mumukambwe ku TV naye amwenya tamanyi nti eyo tekiniiki Museveni agikozesa nnyo okusaanyizaawo ddala baateetaaga naye ng'abasaanyaawo na fiya. Oli otya gye ndi munnaye muzeeyi nammwe muli mutya nammwe tuli bulala we wasobye tujja ttereeza abavubuka abato singa temubeera wala na gavumenti ne mujja ne mutwegattako bannaaye mbabuulira lina eggalererere siyaasa we. Maama we ali atya Nagundi gw'atannamugamba
taata waali ate Seguuni akaana ko kakyasomerayo ku ssomero bweriti ne bweriti bakyaliko ku adresi bweti ne bweti ono Guy maama we yali abeera London ne batabani be ne Museveni n'amulaga nti mmanyi n'abaana bo we basomera manyi kojjaawo gundi akulondoolera olunyiriri nga lusukka ne ku bazadde abakuzaala nga lumanyi n'ebukojja bali batya akale yewammwe twayitayo mu biseera by'olutabaalo era taatawo gundi oyo yennyini ye yakola bwati ne bwati taatawo omusajja agenda okumaliriza okwogera ono afuna akazindaalo naye abeeko kyayogera ntegeeza nti it is his turn okwanikula ebyogeddwa wakati wa mboozi yaabwe ne Museveni kuba oli yawunzika amubuuza ng'amaze omumusomera b'amanyi oyagala ki kyayagala kyamubula ng'ali mu kutya era yavaayo ategedde nti n'endagaano ebadde yatontabaala si kutabaala oba luno olusisinkana lubadde lwatontabaala si kutabaala kubanga ye yali tageti yoono okumulaga nti buli kimu nkumanyi nkutambulirako bazadde bo mbamanyi baganda bo mbamanyi ebukojja bo mbamanyi abaana adresi kwe bali mbamanyi abaana essomero kwe basomera mbamanyi ŋŋendaako mpola bw'onaasigala ng'olemezzaamu nja kunyiga eppeesa gwe bw'oba weeraliikirira ku kyange kukutta nze okutta gye ndi si kibonerezeyo hobi yange naye nsobola okuttira omuntu n'osigalawo ku nsi nga weetisse okufa kwa nnyoko ate nga nja kumeekinga sure nti nkidisplayinga baganda bo nti nnyoko politics yamusizza ani amulimu ewaabwe gwe Guy yavaayo okuva lwe yavaayo n'ebipanda ate weewuunye bye yali ataddeyo nti alina okwesimbawo projekiti neefa n'atya naddukira e Bulaaya eyo bintu bigootaanye nagenza okuddamu okumuwulira ng'ali mu kkomera manyi lwaki yawa sitaani omwagaanya okumusembereza okutu kakati Museveni luli yasobola okuwuliziganya n'omuntu ssekinnoomu gwe yali ategedde ng'era amumanyi era awuliziganye naani alekaani Kadaama akasuka asikaali akasuka ow'e Dubai owauba mu Amerika akasuka buli omu akasuka mu bufunze buli muntu kakati alina essimu ye asobola okufuwa nga yafuuka omukubyuganyi w'ebirowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga sinakindi mu comment section kubanga muli mu comment ezikubeera abasajja abo kitegeeza buli munnayuganda naddala wangaalira emitala w'amayanja yafuuka against eri gavumenti etaliiwo mu mateeka era agirabisa nnyo nga mulimu n'abeekalakaasa embasi ez'enjawulo n'ebintu ebirala eby'enjawulo Senkulu Mmandu agezaako kubamala mu maanyi kubanga Kadaama yakuvuma bw'aba yakuvuma ewa maama ogenze kukola ki era kamera ebadde yeetaagisa ki Museveni wali luweero ng'oli ku bajaasi ba gavumenti otigumbula nga nnyoko ne kitaawa muzikaguta bonna beebaka emirembe bali mu kyalo balima teyalumbako ku bakadde bo mulundi nagumu naye weesitudde otumye abantu bwe bagende ewa Bakadaama ate bameekinga essuwa nti wabaawo kamera ate bameekinga essuwa nti lirina okuzannya ate bameekinga essuwa nti balina odditemamu likutuukeko kubanga gwe lijja kukutuukako balitemyemu ku intaneti eri kopi endala ne bagiwa abazadde bonna abalina abaana bakisekka balumbuye basiimwe abali e Bulaaya gattako abeekalakaasa ba chapter leaders babakubire bannange fe bagera kututta muve ku gavumenti bannange ayatukola wetuti muve ku gavumenti ng'ate neno Museveni bwakulaga nti neewammwe nsobola okutuukayo
ne bazadde bo nsobola obbamanya muŋŋendeko mpola. Bannyinange bakadaama aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Gondaba n'ontya naye ate gwe asinga amaanyi. Lwa nsonga oli mukyala kikuwa enkizo. Statement ya yeekolera enzito bagimusuubiramu. Kyova olaba wewasangayo omuwala ayogedde point ennene vidiyo eyo etambuzibwa nnyo nga bw'olaba mwannyinaffe ani za sista za Siimwe, mwannyinaffe za sista za Siimwe Budingo Susan Nanakola oyo muwala. Statement ye emu ezitowa okusinga ezayitongwa 10 kuba mukyala ensi gwerowooza nti alabika tabimanyi. Naye n'abakyala Museveni be yagamba nti yabajja emmanju bwe baba batandise okubuuka. Abakyala be yalimba nti yabaleetera omwenkanonkano bwe baba batandise okubuuka kano kabasa. Kitegeeza Museveni atandise okuyijjanya akutte ejjinja limu naye ayagala kukubirako binyonyi byonna. Bw'onaaba ow'omutima omunafu oterebuke. Bw'onaaba ogaba okutuuka eri abafamire yo bakunafuye. Naye ekibuuzo era kiri kimu, bw'ataaba eggwe anaaba ani? Waliwo ekiseera ekituuka ng'okutyako kyekizibu ekikonzibizza. Okutyako kyekizibu ekikonzibizza. Bazadde baffe Museveni yabatiisa nnyo n'okufa. Era ntagala bbiri tuddeyo gye twava nti gye twetwala oba gye watutwala. Ejoga gye watujja ani yatutwalayo? Gye twetwala oba gye watutwala? Batya okufa. N'abateeka ku mmere ya leero n'abalaga neemumala wiiki nga temukoze bwe muti temugenda kulya. Naye tunaatya okufa paka ddi? Kubanga wakati mu kutya okufa tufa ng'ate tetwerwanyeeko. Omubbi bw'akulumba ewakaawo n'akuteerawo options 2 okuttisa ekyambe n'essasi konna kuba kufa era tewabaawo nfa nnungi. Either fanga ogezezzaako oba fanga ffala. Essaawa eno bannayuganda tufanga abafala tetuyinaamu yadde n'okugezaako okutono. Kubanga Museveni alina fiya gye yali yatuteekamu naye His Excellency Kyagulanyi yajja n'abureekinga fiya eyo nagga kituufu bittisa. Naye bw'ataaba eggwe olowooza anaabaani? Mwenna aboogeza abali ku mikutu gino, mwenna bannankyukakyuka abali ku mikutu gino, temukkiriza Museveni fiya gy'abakasukidde okubayingira. Nkiddamu, temukkiriza Museveni fiya gy'abakasukidde okubayingira. Kaakati bw'aba akulaze nti wamuvumako ewammwe amanyiyo olowooza asonyiwe. Kaakati olina omusota gw'okubyeko gw'oyiriddeko amafuta nga nagwo gukitegedde bwe sseerwanako ŋŋenda kufa njagala obeera omusota ogwo gwe bayiridde amafuta nga option esigaddewo yokka yakwerwanako. Museveni kuno okutiisatiisa kwakoze kwalibadde kwa muzinzi nnyo singa tubadde tugenda mu kalulu ka bulijjo. Museveni kuno okutiisatiisa kw'okoze olunaku olwaleero kwalibadde kwa muzinzi singa tubadde tugenda mu kalulu aka bulijjo. Naye oli ku mulembe gw'abantu ogugenda mu protestive vote era nga gumanyi nti yeera siti. Era nga mwetegefu okukola kyonna ekisembayo. Kakati bw'ona alowooza nti ogenda kunafuya bakomredi baffe, ogenda kunafuya bannyinaffe, kikafuuwe. Oba ogenda tunafuya.
toyina mmemme ya muntu n'omu gy'ogenda kusuula. Bw'aba nnyoko yeekweka ne kitaawo abagenzi kati bawummule mirembe ng'oli ku mate ga gavumenti otta n'abange bajja kwekweka oba n'ababalala bajja kwekweka. Museveni eno generation si ya bulijjo. Bano abaana banjawulo nnyo. Bano tebajja kuzannyamu buzannyi. Kubanga Museveni ayagala nnyo omwogezi. Atawuliziganya. Azannyamu obuzannyi era ayagala nnyo omwogezi. Aliko price tag. Omwogezi kasitobako price tag abajja sobola okwandolinga. Naye mu kaseera kano eggwanga lyonna lyafuuka lya boogezi. Ensonga lwaki ebiseera biri Museveni byamwanguyiranga nnyo. Mwogezi mwabanga n'omu babiri. Ng'oyo gwabasokoolamu. Naye essaawa eno yeebuuza ntiisetiisaani mu buntu, mpitaani mu buntu, ndekaani ng'eggwanga lyonna liri against me. Kwe kukozesa omukutu ogwo n'eggulire eryo ery'ekifere. Okusindikira mmwe message. Neno gye baagenze si ye target mu munda geeko. Oyo gye baagenze mu munda geeko yaali waate. Yani si ye target naye ye billboard egenda okutambuza akalango ka Museveni akamuŋŋendeko mpola mwenna nsobola okubatuukako. Ekitali kibi osobola okubatuukako naye paka ddi nga tutambulira mu mbeera y'omusajja ejja tutuukako. Okutiisatiisa kukola mu bufumbo omuntu bw'akyayagala. Nja kukubako omukazi omulala yagenda ekintu ekyo ekiseera kituuka ng'omukazi ate kyakunoonyaamu yasobola okgenda. Kati njagala bino Museveni byali mu kututiisatiisa olunaku olwaleero ate bifuuka amaanyi kubanga alina okgenda mu mbeera zonna. N'olwekyo bakomredi mwenna aboogera, bakomredi mwenna abagenda ku embasi, ekisolo kyagala sindika sigino nti mbalaba mmanyine gye mubeera. Naye ate tukirage nti akaseera kano we twatuuka okuwangaalira wansi w'obukulembeze bwe tufa nga tubulwanyisa waakiri. Mweteeketeeke. Aboogezi mutandike okusomesa abantu ku protest vote. Tugenda mu kulonda okutali kwa bulijjo naye nga tugenda n'ekisa ekikambwe nga buli buuyi gavumenti kigisala. Mubunyise enjiri ya protest vote. Waliwo akabinja k'abantu bakubbira mu kalulu, atodda mu kalulu, eyakubba yakyali olowooza tetukimanyi oba olowooza gwasinga okukimanyi. Naye mmanyi yeekuba Arsenal ne ttiimu yemu ate yagikubye wiiki ewedde. Abazannyi tebakyuse abeeri n'abeena. Tebakyuse naye neegikuba ng'ate luli oli ye yakuba. N'abazannyi be bati. Ojja okyusizza strategy. Tugenda mu kulonda kwe tumanyi nti we mutava kirungi abasinga essuubi ly'okuddeeka oba ery'okusigala nga tuli balamu teririiwo kubanga abasajja bali mu kusamarizinga empaya yaabwe agikwase n'abasika be balowooza. Kakati tugenda mu kalulu nga either otulangiridde oba totulangiridde nga tugambye nti Kyagulanyi yaddako. Abaana abo bonna abali mu byalo eby'enjawulo twetaagamu mayumba 10. Mayumba 10 kye kibe bakyayimaani b'ennaku zino. Twetaaga abantu nga 6 ku buli mutala okugenda nga basomesa abantu ekintu kye tuyita protest vote. N'ekyo kukola mukyo
coordination eyo ne drone tezijja bawambanga lwa nsonga drone ejja neekwataawo omuntu nga buli omu alaba yali yagadde omuyamba naye ng'ate kimuli ekirungi mu maggwa waagalinnyiramu naye gagenda mufumita kati buvunaanyizibwa bwaffe ng'abamanyi tuli kaseera akasembayo okwekolamu obukundi bw'abamayumba 10 ate nga bwe bukuuma ebyalo era mwetegereze nnyo abantu abapya mu bitundu byammwe mubakubemu ttooki kuba bingi ebikolebwa kati mu kaseera kano bye mutalaba babataddemu abalina okumanya enkola z'ekyalo kino era babataddemu abalina okwavuwaza ekyalo kino oba abalina okubegera ekyalo kino mweteeketeeke mwekolemu ebibinja by'obukulembeze ebisomesa abantu ku kituufu ekiri emabega w'okulonda kwe tugendamu okulonda kwe tugendamu tugenda kugendamu nga kapa bw'ogisibira mu kisenge n'okuba obeera togirekedde option singa okuggalawo amadinisa gonna oba emiwaatwa mwalina okutolokera etegeera nti ono takyali booso n'afuuse mulabe mwebojja waakiri ekutte eby'okugiggulira bijje luvannyuma nga ggwe ekizibu osoose n'ovaawo abalaba n'agiggulira nga tafuddeyo ku binaddirira ng'emaze kutta naye nga waliwo awo ekyoso ekiriwo ekirina okusooka okuyita kati kwe kulonda kwe tugendamu tukugendamu n'endowooza ya we either die or we liberated era nga ke kasuwa akasembayo akatalina kuzannyisibwa mu kaseera kano zino zonna ennongoosereza z'olaba amasaayasi mpuuga ze bakola si zaakubayamba mu kulonda kujja wabula zaakubayamba okuyitamu okusinzingira ddala okulonda oba okukwasa abasika baabwe empaya kati tukugendamu kuno okulonda ng'akati k'ekibiyita akasembayo era bamayumba 10 baffe mwewa obuvunaanyizibwa ngamba abatuuze mwewa obuvunaanyizibwa baana mweyo ku byalo mutandika okusomesa abantu about protestive vote nti tugenda mu kalulu aka bulijjo ng'era bwe bagamba nga n'abaliwo ba bulijjo ng'era bwe bagamba abatukosa luli naye ng'ate si ka bulijjoko akalulu tekajjaako Museveni nga bw'ogamba bwakolokota naye ate akalulu kalimu ekinyusa ekisobola okuggyako Museveni teffe twakizudde njagala ogenda olonde naye nga togenze kulonda kuddaka kulinda kukulangirira bivudde mu kulonda era njagala musomesa abantu ku ki kye balina okukola ekigenda okuddako kubanga ejjambi yewagaddwa nga buli ludda yakiso ng'egenda ssala gavumenti ku buli ludda ng'egenda kuyita mu gavumenti ku buli ludda mulangirire tomulangirire okoma wano bakulimba nti nakyemalira asobola abantu nakyemalira asobola abantu abeetuddeko abalinga ente esibwa ku miguwa naye nga ne bw'ogisumula teyinza kusukka muguwa gwayo we gukoma kubanga kigiri mu mentalite gwe mbuulire eggwanga eryali likaza abantu kale nakyemalira newankubadde atta mbuulire eggwanga eryali likaza nti gavumenti yagenza okuggwanga abantu ebamazeewo oba mbuulira gavumenti eyali ewangudde ku bantu ya Gaddafi yabakuba amazzi baasigalawo Gaddafi yagenda eyani yakola biki baasigalawo baagenda kakati toddangamu n'okukirowoozaako nti nakyemalira
asobola okuwangula abantu. Waliwo agenda okugamba nti otaddemu Gaddafi. Akati abantu b'e Libya bali ludda mwagala kuzza ggwanga lyaffe mabega. Yes, of course. Gaddafi yagwira ensi. Yali agiteeseteese ne teyagiteekerateekera transition, good transition. Nyerere ne Moi, they were a typical dictators. Naye baamanya nti bagenda kugwira ensi singa banaatuuka okuvaako mu mbeera y'okusindiikirizibwa. Nyerere n'ata TZ, Moi n'ata wano, naye nga baluŋŋamizza kubanga badikiteeta ekyokukola babeera bakimanyi, just tebaagala kikozesa bukozesa. Gaddafi yagwira ensi. Mu kugwira ensi ate ensobi mwagala kugiteeka ku bannansi abaamugjawo. So singa yateekateeka ensi, byali badde bye yakola byonna yabirekawo. Naye dikiteeta azimba ensi nga bw'agamba bw'aba agizimbye, ng'ate azimbye byakwonoona. Akaseera k'okuvaawo k'okumuggyawo ak'ennyonda ako nga kalina bye kagenda okwonoona. Naye ebigenda okwonooneka si kye kikulu, wabula ggwe gy'okoma okulwawo bimeka by'oyonoona. Tulinde eddirwo n'ennyuloote tusobole okwetereereza. Ng'ate toyina kabonero konna kalaga nti ojja kuta. Oyina ne b'oteeseteese era nabo bajje boonoone. Oba oyina okuggibwawo ekijja ne kijja nga tonnagwira nsi. Ne bw'oba ogigwiridde nga tukyalina obudde obuteekateeka. Kubanga by all ways, by all means, ye Museveni alina okugwira Uganda. Ne Museveni bw'aba alina okugwira Uganda, tweteeseteese kutandika ddi okuzimba. Era n'okuzimba kube kwa generation y'abazzukulu baffe. Lwaki si ffe tuba tutandika omulimu gw'okuzimba? Batabani baffe ne battaanya buttaanya. Lwaki eyo efuuka ensonga etulemesezza mu busibe? Lwaki eyo ensonga efuuka ensonga etukuumisizza emabegere tulemesezza okweddiza eddembe lyaffe? Alaba ku Syria, alaba ku Libya, alaba wali, alaba wali. Signs of a dictatorship, of course. Si bantu batalowooza. Bw'olaba ensi erimu ebizimbe bye bakubye, bw'olaba ensi erimu ebizimbe bye bayonoonye, it is a sign of dictatorship. Not a sign of abantu abakolagana n'abazze obuzze okusuula ensi. Viira ensi ng'ensi tonnagigwira. Ensi singa olemu okugiwaayo olemu okugiviira ng'ekuwadde ekkubo ogende. Bw'oba ogenda obigiitana ogigwira n'ogimementula oluusi. Ne wakati mu kutya okugimementula okimanye era ekyo kye batunoonyaamu. Bo lwaki baakolerera kubanga bye balina okuvaako balina okuba nga bagimementula. Era bwe baba bakimanyi nti okugenda kwabwe by force kusobola okusuula ensi. Naye tugiraga abantu nga Libya bwe baba bagizimba nga ddala Uganda ebalumira nga bagayaabwe, then lwaki tebagiviira nga tebannagigwira ne baviira nviire? Tugenda mu kalulu akatali ka bulijjo. Bavubuka mutandika okusomesa abantu ku kalulu akatali ka bulijjo. Mwewe obuyinza, mwewe obuvunaanyizibwa ng'obw'abamayumba 10. Drone ezijja okubawamba bwe muneewa obuvunaanyizibwa ekyokukola mukimanyi. Ate n'ezo ezinaaba zibasima tusenga tosobola kuva Kyerima paka Mpigi oba obuusa emitala emeka nga buli mutala kuliko eŋŋwaŋŋuliza abasajja 6 ne mutakomyunikeetinga n'amayumba 10 bannammwe. Gavumenti bw'eba yajjawo mayumba 10, gwe mayumba 10 osobola oggizza. Ale tomanyi biri mabega w'amayumba 10 ku kusuula obukulembeze. Era golooze lwaki ye omuyaayi yayagala oggijjawo.
y'amaanyi erina okudda ate nga teri mu kifaananyi. Tugenda mu kiseera ekisemberayo ddala. Kino ekiseera si kyakutiisibwatiisibwa. Bwe munaatulekako amaanyi ensi tugenda gigwira. Bwe munaatuteekako amaanyi bazadde bammwe tugenda basaanyaawo. Bwe munaatukola bwe tuti tugenda bakola bwe tuti. Kino ekiseera si kyakututeeka mu fiya bye tulabye bimala okubanga twatya dda. Ali essunsa tosobola mmunyumiza bukaawu bwa katunkuma. Ali ejjinja toyinza mmunyumiza bukalubu bwa ŋŋano. Tulidde amayinja ate batulaga eŋŋano nti nkyamu ejja tubongola amannyo fe abalidde amayinja. Ke kaseera baganda bange ne bannyinaze ne bano bannaffe abatalina intaneti weetatuuka ebintu bino njagala mwekolemu omulimu bifuuke bu odiyo obutambulira ku disiki. Toyina mpewo ennaku zino e Buganda naye buli lunaku baakuteza omuntu abeera ku CBS radio esinga okuwulizibwa mu Buganda nga ye atambuza nsonga ze. Gwe wano gye bakoma okukuzibikira oli nga buli lunaku ayogera. Teweerabira mu byayogera. Ayogera alumba ggwe. Ate baabeeyo mu byalo tebamanyi nti gwe ne ku CBS baakugobako. Kitegeeza buli lunaku tageti ye ya media tour. Wali ne Mayiga akampeininga. Wano na akampeininga eri Museveni akola bw'ati. Bino bitwogerwako ku CBS. Fene tufuna omukisa ogubiwulira. Ne tuyitira ku butambi bwa intaneti. Ate ffe bye tuzzaayo b'abantu b'omu byalo tebafuna mukisa gubiwulira. Tugenda kugulayo obureediyo. Mwe abakulembeze abali eyo abavubuka abannayuganda walina okubaawo reediyo nga zitambuza message ya lumbuye. Mayiga ku CBS we yayogeredde eggulo oba Mpuuga oba Museveni oba wa NRM ku CBS we bayogeredde eggulo we bati ekituufu ebigambo byayeekolera byayanikuddewo omukyalo tabiwulira. Era oli asigala agamba olaba teyazze nakwewolerezaako kirabika mubi nga bakulyako mpola kuba jjukira eno ekibinja kino kyo kya Museveni. Museveni kyeyasazeewo okukozesa okukuba ewammwe bwe wooyita ewammwe e Buganda ate nga we watudde amasiga ag'obuyinza. Teweerabira Siri tribe. Omuganda talina kubeera mu kifo kyonna waalengererayo kujjako nga muwulize nga baabukenya ate era tebaalengerangayo. Omuganda talina kubeera mu kifo kyonna waalengererayo. Olaba empalana y'abasajja bakulu abamu omusibe n'ali ebweru baagitadde ku bbali basooke bakomyewo kiri. Kati bawendudde ttiimu y'abampuuga Kabiriiti egenda mu byalo egenda wa? Gwe mu byalo ddoboozi yo terituuka. Obubaka bw'omukulembeze wonna waabeera abwogeredde bugenda fuuka nga pulogulaamu buve ku Ghetto TV buyingire amaloboozi buyingire mu bantu mayumba gaabwe tucommunicatinge. Ebyalo ewatatuka intaneti si mu Buganda mukka, Uganda yonna.
birina okuwuliriza message y'enkyukakyuka. Awo we boogeredde ebikyamu abantu abo bajja kutuusibwako amazima. Eni Kiwanuka bw'aba yasobola okuguluba nabo nga talina solution. Tuyina solution okusinziira ku bunene bw'ekintu kye tugendako. Weerabira nkugambye wano oba kufa oba kuwona ekimala kikola ki? Omusingo bulamu. Tuzze mu kulonda omusingo bulamu. Kati tutambuze bulungi enjiri yaffe esokke ku butambi buno bwe tukola. Eyingira amaloboozi egende ku hard disk obulediyo abantu babufune buli lunaku. Abalina okuwulira ekigambo ky'enkyukakyuka. Ne bulediyo bw'omu byalo Museveni abuteeseeko abaabo. N'ebizindaalo bino ebyali bibeerabeeramu yabigoba. Teyateesa na bye yabiggyako. Ayagala abantu bagenda controlling radio bw'ebyalo ne radio ezituuka mu bantu. Gwakuleke ku social media. Hinga te ku social media osovaako. Obubaka bwaffe busobola okuvaako ne butuuka ku ground singa tunaaba tukoze ekyo. Kiteekebwe mangu era kigende mu nkola. Radios ezirina okutambuza message ey'abakulembeze wonna babeera bajoogeredde nti Waiswa yabadde ku Paalu ebugisu tebaamuwulidde ababuumulukiddwa ettaka. Gulu tebaamuwulidde wa tebaamuwulidde. Kati ebintu ebyo tubiteeka mu audio hard disk akayita batya akantu ako memory card tubiweereza ku byalo. Obusimu obw'amapeesa obwa memory card era abantu batuulenga awo balinde lumbuye nga gwa internet bw'omulinda. Balinde kisekka nga gwa internet bw'omulinda. Balinde asiimwe nga gwa internet bw'omulinda. Balinde Masaaba nga gwa internet bw'omulinda. Buli kikyamu kye bayogera mu ggwanga wano tulina eddagala lyakyo era tukinafuya. Ne tukinafuya wano we tulaba oba n'eri wansi mirandira amaloboozi gaffe gye gatatuuka. Amaloboozi gaffe galina ewantu we galina okutuuka. Mweteeketeeke.